kati abantu bavuddeyo bangi ne bagamba nti ekyo kye twayogeddeko si kye kituufu ekiruma omulwadde ne bagamba ekituufu ekiruma omulwadde bo bakimanyi nabadde nsazeewo noonyi maama w'omwana esebo mutidde ajje adde mu ddwaliro alabire omwana yali onalewo Muhammad Sereko sente ezo we bazisindika ziri ku kasimu k'omwana naye nze ngenda kutwala omukisa guno ngenda kusindika message yange eno awali president wa TikTok nga Henry Muwonge ye vice president w'omukyala Queen J president wa TikTokers mama mbadde ngenda kusaba oli Uganda ng'osobola n'okutuyamba n'otutuukira awali maama w'omulwadde kubanga Queen J manyi osobola maama nkikusaye mu bwewombeefu obw'ekitalo nti oli ku ground tulema ate kutunu gundi Henry Muwonge ali Dubai ate nga president waffe omulonde atali mulala yenna wabulanga ye Queen J tukusaba maama ow'ekitiibwa kano nsaba okankutuliremu okampositingire mu ngeri ey'enjawulo message eno esobole okumutuukako oli ku ground tukusaba maama otunoonyekezeeko maama w'omulwadde kubanga gwe tukulinamu obwesigwa. Donasia twakoze video nakulweggulo ekwata omulwadde ali mu ddwaliro right now Gloria naye bwogenda mu comment section abantu abamu beebuuza nti twakoze video eno nakigendererwa ku stopping abantu kuleetera Gloria buyambi era abalala ne bagamba nti obulwadde kiba kyama lwaki twasobodde kuma security za muwala kubanga obulwadde kiba kyama kyani kyamuntu anyway tugenda kutandikira ddala awo wenyini gwenatulabali ku mukutu gwa Nyondo Media Mapita Nyondo Result olwaleero nsazeewo okutulako ne Donasia then n'omukulu muva Bulaaya lwaki muleese muva Bulaaya yankubidde akasimu nangamba Result mbadde njagala tugendeko ku ddwaliro tulabe omulwadde Gloria yani package ye jengenda okumulekera ne muga muva Bulaaya yesiganye oyagala tugende mu ddwaliro naye right now ebitambula abantu abasinga ensonga lwaki sinagenda kulaba Gloria nange ng'omuntu ensonga enkulu sikola mawulire abantu abasinga balafe ba YouTuber bagamba oyagala kola mawulire kufuna sente ku YouTube Donasia mbadde wanene banga eriwerako nahandika YouTube yo mpola nga sijisuubira nti swana okujjako wadde olwatano ndokole ki ndulye even right now situndya sente za YouTube kubanga ndi mukazi mukozi akola kyonna kiri ndi muntu alumirirwako kubanga nkimanyi we nakoseyo advantage omuntu anyura ate zinjagala okuyisaamu ebyange Katonda akebera mitima so yensonga lwaki bwe bansinkanye omwana nga ali mu buzibu bwonna nsooka n'enkisima diipa kiki ekyetaagisa lwaki ali mu mbeera eyo kigenda kuggwa kitya kigenda kugguka kitya okusinga okujja okukola obukozi bwalaala olw'okuba gweoyagala content okole ki oteekeyo ofune ki sente Katonda abonereza era ensonga lwaki sinnakwata kigere kyagenda kola ki kulaba mwana oyo nga newankubadde mulaba ali mukola kikutambula ku social media neebuuza bwe ngendayo kiki ngenda okukolayo omuteekamu jasiputesi kamera kiki ngenda okukolayo so twagala kubanga oli muna Uganda munnaffe yeetaaga obuyambi right now naye twagala okumanya kiki ekisobola okukolebwa mu butuufu bwakyo omwana oyo abe ng'akola ki nga ajjanjabwa bulungi era agendewa mu ddwaliro era muva Bulaaya bweyaŋŋamye bweyagala agendayo akole ki aweeyo sente ne mubuuza sente ogenda kuwayo zaaki okitegeera omwana ali mu ddwaliro amaze ebbanga erikola ki eriwerako banange sibakkiriza kubuuza ku bantu musooke mubabuuzeeko ndowooza ntandikire ddala awo mbalamusizza mwenna abali ku Nyondo Media amanya n'eddoboozi nze nagudde Donasia oye mu lwatu nga bulijjo nze nagudde baagala nnyo muva Bulaaya tubuuzeeko muganda wange amanya si mulala muva Bulaaya management event kale manager omukuba baleetedde Regi kaza jangadde enaku z'omwezi 8
omwezi guno nakuteziweddeeyo ziwedde naku musanvu tetuli mu kalango tugende ku nsonga etukoze eki etuleese anyway of course tulina okunyumirwamuuko kuba kino weekiyina tekistopinga muntu kola ki kutambuza bulamu fenna tulwala ntuja kusanga gwalwadde tewali atalwala anyway abantu baje tunyumire ku naku yes abantu baje ku naku zomwezi nga mena kuziweddeyo unaga kubalwa mukaaga ndowooza olujja tulina ennaku mukaaga so ku lwomukaaga olujja tugenda okuyingira ennaku z'omwezi ezo munaana nga mugenda afunye ku nkyuka at least mbadde nkyabagamba muva bulana nga lweze tugendeyooko tulaba omuki omwana ono twesawo n'eddoboozi abaana basobodde nabo okujja okuyamba nabo babeere nga bayamba nze ndaba nti tekigenda kuba nankizo kugenda kwetuma ku mwana oyo kutwalayo ssente nga tetumanyi kigenda mu maaso tetumanyi mwana kimuluma tetumanyi kikola kiddako nze amagezi gempadde nga sinaba kukugamba kiri kye batugambye mu comment section lwaki twagala okufiiriza omwana okumuwa obuyambi yes obuyambi bumuweebwa naye bwona kye bukolawo obuyambi bumuweebwa babuwaani buli luddawa kati essaawa zino omulwadde talya nakulya aliko glucose zezimu ku nsonga lwaki oluusi omuntu ovaayo n'ogamba nze kanjogere ekiba kikole kibe amazima geetaagisa bwe tudda ku nsonga ey'okugamba nti Don Asia yakoze bubi okuba nga ayogera ku bulwadde obuluma omulwadde Don Asia yawadde endowooza ye ebigambo bye mwawulidde zaabadde audio ze twapureyinze nga ziva mu field omwana gye yali awangaalira nga audio ezo tezaabadde na Don Asia yekka wabula ne ku mitimbagano okay nebaza mukama nti ekiba kiyitidde ku Don Asia kiwaawaala nnyo mu matu g'abantu nekireetera n'abadde tategedde n'ategeera kubanga waliwo omuntu okupostinga ekintu naye nga tekigenda kutuuka ate Don Asia wagenda okituusa kati ebigambo ebyabadde mu audio nkiddamu tebyabadde bigambo bya Don Asia wabula byabadde ebigambo eby'omu ku munne eyali awangala n'omulwadde nga Allah tanamugezesa mu mbeera gyalimu essaawa zino Don Asia yavuddeyo okuwa endowooza ye kweza ensonga ezayogeddwa banange okusirika tekiyamba kiyamba oluusi naye ate waliwo kitayambira obulwadde tebabukweka ate n'ekirala omulwadde ali mu kamera muba mwagala ebintu bino tubisiriikirire omulwadde temwandimulese mu kamera bwemuba nga mwasalawo omulwadde ne mumuleeta ku social media ensi nemulaba tulina okukozesa eddoboozi lyaffe okubanga twongerayo ekyo ekisobola okutaasa omulwadde n'omulala kubanga saa zino Glory embeera gy'alimu kyakulabirako eri abalala kyova olaba nti ejjemu ku mikwano gya Gloria baavuddeyo ne basobola okubanga boogera ku ezo ensonga ze baawulidde nga tupureyinga interview gye twasooka okukola nga baagala kutaasa bannaabo abalala abali eyo abasobola okuba nti nabo either bakozesa idea eyo n'abasuubira ogikozesa eri seefu okay abantu bavuddeyo bangi ne bagamba nti ekyo kye twayogeddeko si kyekituufu ekiruma omulwadde ne bagamba ekituufu ekiruma omulwadde bo bakimanyi bwe bavaayo ne bagamba nti omulwadde yalwala kansa ensi yavaayo nebasaba kiki ekiraga ddala omulwadde wa kansa era tebabiraga era olunaku lwe nali ku live eyakabaati it was yesterday but one bantu bazze ne banumba bangi mu bibinja naye ekirungi nti nze mbeesobolera si mu bubi bwe bavuddeyo nze nabuuzizza omu ku kimu ebibuuzo mu kifo kyo nga njagala audience efune ekituufu okuva mu abo abaatusooka ku mulwadde nti munnange kino nakino kati ate omuntu eyawaayo obujulizi yagenda kusindika audio za Henry Muwonge akitegeera ekintu ekyo pozi n'ekirala oli n'agamba Don Asia ensonga zino azoogerako ngaani abo ba Henry Muwonge abaana bonna ssaawa zino abali mu system ey'okuyamba baganda baffe aba abali mu buzibu nze menta waabwe oba nkiddemu ekigambo ekyo
nze menta waabwe wano Henry Muwonge twali tulwana olutalo olw'okuuza Harima eyali agenda okufiira mu ggwanga lya Saudi Arabia omuto omukulu yali Don Asia ddoboozi lyange lino lyemulaba liyamba kinene naddala eri baganda baffe ab'obuwala abasobodde okuva mu Uganda bajje mu zino ensi okukola so tokkirizibwa kugamba nti Don Asia ayogerako ng'ani oziŋŋana nakwanukula abagamba nti mu ddwaliro yanonyeeyo ki nze bw'ogenda ku Facebook page yange kuliko caption egamba Don Asia omuddukirizi w'abankuba kyeyo oba omuddukirizi w'abakadaama by the way I think guli gumu ku mulimo gwange n'ekirala kino ekintu nkiruddemu sigenda kunnyonnyolako nnyo Rosette kubanga nze social media sikyasobola kunnyonnyolako nnyo abantu bamanyi so bwe mba ngenza okulaba omulwadde saagenda kukola mawulire waliwo eyambuza n'agamba wavuddeyo n'okuba jjojjo nti nno jjojjo ate omanyi yatuyamba saavuddeyo kukuba wabula naavuddeyo kwemulugunya okusinziira engeri gye nayisibwamu nga ngenze kulaba mulwadde we natuuka ku location ey'eddwaliro twakubira abamu ku bantu bye twali tusuubira okutuwa floor number neddo baatugamba buli agenda okulaba omulwadde olina kusasula dirham 100 nga entrance eraba omulwadde kati nze amalwaliro ga wano setaaga muntu kundagirira wabula kasita oŋŋamba floor number asobola kwenoonyeza omulwadde n'enkola ki era ffe tebaatulagirira alina ebbigijjo ne mugamba jangu tugende ne tutambula paka we natuuka omulwadde weyali era we natuuka ku floor 7 security manager yaŋŋamba twasisinkana jjojjo ng'akkirira wansi kyaka yalina gwagenda okusisinkana bwe ntuuka awali omulwadde Rosette natambulira mu mitendera nasooka ne mbabuuzaako waliwo omuwala gwe simanyi linnya yali ayambadde t-shirt ya light blue ne mubuuzaako nga njagala ntegeere ne bwe mba ngenda kwogera nja kukyogerako ki ne banyinyonnyola ekisooka kya byonna vidiyo nakolemu ate nagibasaba nti nzikirizibwa okukolayo ka vidiyo n'omulwadde ogwo omukisa bwe baagumpa nenziramu ne mbasaba nzikirizibwa okukolayo ku live nga siraze mulwadde nange bafaanizi bange basobole okuwaayo ku kye banaaba basobodde ne bampa omukisa nenkola live ayikuba nti yinza okuba nga yawaawaala nnyo mu kukola live nze nalina ensonga zankozi nzize engobererwa omulwadde okuva nga nkyali kyaddondo kati nze we nayogera ensonga zange nakwata abantu mu mabwa oba nagwa mu kwemulugunya kwabwe omu ku bajjanjabi omuvubuka simanyi bamuyitaani sigenda mu meshoninga linnya lye najja nankolako ataaka nayagala okulwana nange mu ddwaliro kutugamba entalo zaabwe nazigwamu obugwe so I was so embarrassed engamba ebiseera ebisinga obungi omuntu olabanga omuntu ng'ayimiridde mu maaso ga kamera olina kumuyita bbali kitegeera naye era nze mmanyi okukkakkana awali abantu kubanga wali twali mu kunyolwa however nti bo abamu balina ebigendererwa byabwe nze nali nina kukakkana kubanga nali mu ddwaliro nga nembeera omwana oli gyalimu tekuwona maanyi gavaayo kwagala kukwata simu y'omuntu ogikube wansi kitakkirizibwa kwogera ku biruma abantu ate nze we nayogera nakuba points ne benasangawo ne basituka nebo ne bajja ne banegattako ekitegeeza bye nali njogera bye byaliko ki ku ground kitegeera ngenda kumaliriza nga mbagamba nti ndi muna Uganda akkirizibwa okulaba buli omu wano mu Dubai kubanga Gloria tumulabidde ku social media nange mwennyini ndi muntu wa social media nali nzikirizibwa okugendayo okumulaba ensonga y'okwogera ku bulwadde obuluma Gloria nze naawe ekituufu tetukimanyi tuwulira samwa kubanga tebanaba kujjayoko kiwandiiko kyonna kutulaga nti bwe buno obulwadde obulumaani obuluma gguulo audio ze twaprayinze zavudde mu banne beyalinga awangaala nabo nga Allah tanamugezesa n'embeera gy'alimu tebyabadde bigambo bya Don Asia Rosette by'ebigambo byange ku nsonga eyo tweyanziza Don Asia anyway
kati nze mbadde nkyabagamba nti omukulu we yangambye tugendeyo w'omwana ssente ne mubuuza bwena kumuwa ssente ekituufu naye zigenda kukola ki kubanga nyina ne omukulu omu nga we nabagamba atera okunzirizayo abaana sometimes agamba Rosette omwana watwamuta mu kamera soka jampitiremu kyayitamu agende maybe tetagenda kuki kati mutwalira abaana bonna bomwana munyola olaba nga kisaanidde nanguya tikiti nakola ki nafuluma nga simulese na kuki ku kamera omwana agamba ati muteeke obana balemeredde omuyamba nja kukola ki nja kulanja muyamba era yalabye ku byono nanteekeraho ka message nanga Rosette ekituufu kiri kitya nafulumyemu ndi Uganda naye nonyerezaako ndabe osobola okuyingiramu nkole ki nyambe omwana wabanga unyetaga tikiti nsobola gikola ki ogigulanga bulijjo nakola ki nagenda gendayo olabe saabapiddeyo gendayo kitegeera kati omukulu yadaga tukole ki tugenda sipapye gendayo wabula twagala tumanye tugenzeeyo tugenda kolayo kyetaagisa era esente eziweebwayo yesu tugenda kutolayo sente saawa zino zikola ki era muntu kyakola ki azikwata ensonga lwaki navuddeyo ne idea so kino wakyogerako mu eri video nti mama w'omwana yalibadde akola ki yalibadde ajja nange okugamba omukulu ne mugamba kijja kubeera beta sente zobadde ogenda okukwata ogenda okuwa mu ddwaliro oba osobola kugula tiketi oba osobola kugula visa okitegeera mama talina passport nsobola okukola ki okumukolera passport nganze nva bula oba akoze tiketi oba akoze visa then noli omwami gwe mbagambyeko asobola otukolako ekimu kupitya kwebyo ensonga eyo Rosette gyewegeddeko eyo idea ngiwagira olwaleero mbaddeko ku live ya Jojo nga mpitira ku page ya Shan Collections nenjogerako ko naye ate nina statement zempulira Jojo ng'awaayo ng'agamba mami wa Gloria yazaala omwana omu mu nsi nga ye Gloria nga Gloria mu nsi talina mwana njagala bannayuganda muwulire ekintu ekyo nti we navaayo nendeeta idea egamba nti mami wa Gloria ajje nze ndi muzadde ate ndi maama kati njagala okubamu akafaanani nga mama wa Gloria yekka y'omwana gwabadde naye mu nsi nga ne Gloria talinaayo mwana nti yamulekera omuzzukulu ali e Uganda gwalabirira lwaki abazira kisaabali eyo temutuyamba nemukolera mama passport nemukolera visa ne tiketi najja n'abeera ku muwalawe at least omwana wa kyengambye omukulu muva Bulaaya nti wala kutolayo sente tumanyi kizigenda kukola ki kubanga kusinda ku kinawulire right now nti n'abadde amulika abadde afunganya sente ezo right now yedidde Uganda that's what I heard abadde akola ki abaddeyo ng'amulabirira abadde amuliko maybe nti naye alabika yayisizaawo ekikye kyempulidde nedda yagenze ku visa change ogamba Jojo justice wonawulire baye Jojo yoyo Jojo ku makya njogeddeko naye yagenze ku visa change akomawo yakomyewo era nakati ali mu ddwaliro waali era ku makya mbaddeko naye ku live ye yamujja kale yamubeererawo ye mulabirizi yalabirira omulwadde mu ddwaliro ng'omuntu we n'abasawo omanyi ne Jojo naye obanga bamuyita Jojo naye of course tulina okumusiima ali ku muntu saawa natigwa talina kuti kakwata oba Luganda abannayuganda tulina ekizibu kiri kimu bw'ovaayo n'oyamba omuntu ate otuuka n'ofuuka oba nti ogere nti ofuuka kizibu eri abantu nti omwana oyo nalabyeko ku social media oyo Jojo gwe mwogeddeko abaana bamuyisizaamu eggaali ate ng'ekintu kibamuyisizaamu eggaali batono nnyo abandivuddeyo ne bakikola kuba naye yalina ebyokukola tiyava Uganda nti yajja kukola ki naye kino kyavuddewo nasobola yo okwerekereza emirimu gye asalawo atule mu ddwaliro alabirewo kituufu n'atuuno atakisobola avuddeyo ayogera ti sente Jojo kale ensonga eyo bayirawo ndi omu ku abo abayogedde ku nsonga ya Jojo naye nga soogedde mu bubi wabula nga bw'omanyi nti awabeerawo ensobi oba olina kugyogerako ku lunaku ffe lwe tutuuka mu ddwaliro omulwadde twamusangamu ennyamivu kati be twasangawo ne bagamba omulwadde mwennyamivu kubanga Jojo amuggyeko akakadde
ng'agenda kukola visa change. Of course mu kaseera ako ffe abaaliwo twakiraba nga tekisaana kubanga omwana oliwo omutunuulira mu butuufu ddala oba teweegomba kumuggyako wadde dirhamu emu. Naye with time omukyala Ashil yankubidde ku ssimu ne twogerezaganya ku nsonga eyo n'olaba nga era nayo erimu eggumba kubanga Jojo tumwetaaga abeereddewo omulwadde wabanga akkiriza banange eddwaliro teribeekekamu ffe abaali balwazizzaako nnyondo kitegeera nti we twamaze ne tukitegeera nti ddala mu butuufu Jojo bw'abanga yabadde ate n'ekirala bagamba akasente ke basolonza of course si ka bujjanjabi nti kajjanjaba mulwadde wabula kubeererawo abo abeewaayo okujja okubeerawo ku lwa Gloria ate nga kati abantu ababaddewo ku lwa Gloria of course kati Jojo yaaliwo kironda ekiriwo twagatereza ensonga eno mufunze olwakadde banyina program so kitwagala kugonjoola njala tusooke tuve mu biri byebibaddewo byonna biki kati ensonga etuleese wano yakutereeza ki ensonga engeri gyetulina gifungulizaamu tulina kutereeza eddwaliro tufune omuntu omutuufu abantu basobola okwesiga okukola ki n'omuntu nawayo akasente w'omutima eno simba munkaawo katumenywa akati wakati Jojo nga bw'ogambye era abalabo boogera bingi ti ye abaddeyo ng'akuŋŋanya ssente kutereeza kike kukola visa byonna nebikoze eki yabaddewo so kati nawaba nga akyuza visa mama in case ng'abadde azze buli muntu agenda kukwala ssente n'omutima ogwo kubanga singa abaddewo badde sijjako stoppinga kinyoga omanye oyo mama oba mama alidde sente za Gloria era mwana we tugenda kubeera bamativu oba mama Gloria sente aziridde oba taziridde kubanga najjali omutima gyeguli gyali y'omwana yekka gwalina mu nsonga twagedde ku kintu ekyo nti wabeerayo omuntu yena alina idea oba nga kyali kimutuuseeko waliwo yaza mu inbox yange nangamba anyway naye kyali kikoze eki kimutuuseeko ekyako akagundi ako naye akozesezzaako nekabulira mu wabula waliwo eddagala lyebamuwa era byonna byonna mbirinawo njabikulaga waliwo eddagala lyebamuwa n'akola ki akazuuka ne bakalaba naye nga kaali kabuliddemu mubiri tebakalaba kati tusobola okwogera ne mama nga badde ajja n'abakola eddagala ery'enjawulo kyemmanyi mu ddwaliro tebakkirizayo malagalalagala naye musobola okukozesa oba tugamba obukujjukujju omanyi kirungi okugeza kwannawa nawali so yensonga lwaki twagenda ku kintu ekiruma omwana nti omuntu yenna alina idea so omu yekka yaze naŋŋamba n'ab'enjawulo namba ne bangamba nti newabanga alina kansa dakituufu nga yamuluma nange ndibadde wakinyo omukyali ali South Africa yaŋŋambye naŋŋamba naye yeetaga nanywa beetroot yeetaga nanywa kino natunywa kiri babijje Uganda simanya amakoola ga guno omuti oba omutuba ate eddagala lyapandikire liki so maama nani walireetako naye ntugezesaako kubanga sibutwa obadde sibutwa eddagala sibutwa pozi n'ekirala eddagala maama ne bw'abajja nalyo alina ddikweka kubanga mu ddwaliro terikkirizibwa ekirala okujja kwa maama tekitegeeza nti tugenda kwegobako Jojo still Jojo tumwetaaga kubanga ate ye maama mukadde era n'omulwadde agamba maama wange mukazi mukadde mukulu nti Jojo alina kubeerawo kubanga Jojo ono yalina okukozesa platform yeyo gyazimbidde ku Gloria tugyetaaga esobole okubanga yeeyongera okuyamba Gloria ne maama paka Allah wanakkiriza kyanabasazeewo kyonna so abali eyo saagala batufune obubi nga bagamba nti ffe twagala tuleete maama nti oba oli awo twagala ku repressinga Jojo nedda ne Jojo mukwano naawe tukwetaaga kubanga olina omulimu ogw'amaanyi nnyo g'okoze ku mulwadde Gloria kituufu nva bulaya nga tumaliriza kubanga ndooza ensonga tugisse mu vi kyemmanyi mama ogwe tusaba namba yenna ine namba ya mama tusobola okugifuna tusobola okwogerako naye enamba eyo twandigifunye nga tugenze mu ddwaliro nawulirako nti oba ng'ogirina yatukwasaganyizaaku Honorable Nsereko yatukwasaganyizaaku ku nsonga z'omwana oyo era nawulira nti yawayo $5,000
yes ani azirina yali Honorable Muhammad Sereko. Sente ezo we bazisindika ziri ku kasimu k'omwana era akasimu k'omwana akati niwe twogerera kaliko obukadde nga 9 era kajjula aka Airtel. Then waliwo banofu abagendayo bamufuna mpola n'omuwaayo 1,200 kakashke nako akalinaawo. Okitegeera kati ezo sente Honorable Muhammad Sereko ze yaleeta teyaleeta nti za kujjanjaba Gloria kubanga of course Gloria tetulina busobozi saa zino bugenda kumujjanjaba. Okitegeera naye yaleeta sente ezo nti zisobole okuyambako ebiba byetaagisa mukadde ako. Naye era ng'omuwendo Honorable Muhammad Sereko gwe yasindika barisivinga $5,000,000 ku lunaku lwe baali ku live awo wennyini mpulira nabo basolonzawo $2,000,000 bonna buli agenze okulaba omwana oyo n'abatanagendayo bwe mba musazewo okugenda okuyamba omwana oyo banne mugende nga mugendedde ensonga kituufu kyenyinza obbagamba kubanze ndabye abantu bangi nnyo abagenzeeyo ate n'ekirala bwe muba musazeewo okusondera mwana oyo sente mukimanye nti muzisonze nga zaddwaliro kuba omwana oyo agenda kuwona mukama agenda mukwatirako batuuke bamukube ebbiiru atalina wadde ki sente bwe ziba zisazeewo okugenda ku ssimu ya mwana nti muva bulaya asindise $5,000 nti Nyondo Media asindisa akadde kamu asiri asindise $3,000 sente ezo zikole ki zigenda kusimbula omwana kitegedde kuba omwana tagenda fuluma wabweru nti agenda kugula kino era bwe baba balina n'abo bennyini abali mu ddwaliro abamuyambako baba balina kye beetaaze okufuna eri omwana oyo abasawo bwe bali kitegedde naye tebaddamu kukwata ssente kuzisindikira abantu banjawulo. N'ekirala embeera omwana gy'alimu abagamba nti akasente ke kali ku ssimu yamanyi paasiwaadi ebyo byonna mubyogera kubanga wakyaliwo. Naye nze ngenda kukkatiriza Rosette nsaba abaziba kisaabali eyo omuba musobola okusponsalinga Mami Gloria najja omuleka ajja alabe ku mwana we amukubeko at least amulabeko era kyekindeeswa mami alina passport talina passport oba talina passport kati ebyo byonna then tulina kuba ku ddwaliro okumanya nga twogera ne Jojo naye tuba tugeze mu ddwaliro enamba gyonna tuwa enamba ya maama still tusobola okusigala yeeno nze njagala ogenda mu ddwaliro eyo nga nyina ensonga ey'amaanyi maybe nga maama azze ne tutegeeza abantu ti maama azze so buli muntu ng'asobola okujja okukola ki eriyo n'abatya okugamba nti enamba ya maama tulabe ng'egye tuyinza omufunamu mukubire Jojo. Hello. Zeba liko mama. Kale majina. Ono Don. Namba yango bagisavinga. Sinza butagisavinga. Kirungi. Omulwadde ali atya? Omulwadde wali. Bali kujjanjaba. Kati Jojo ensonga enkubisizza eno ennamba ku nsonga kale wabaddewo idea egamba nti baagala maama b'omulwadde ajje mumubeereko mwenna gwe naye naye kati enamba ya maama tugifunye tutya? Enamba ya maama engeri yokka gy'osobola ogifuna obira Henry Muwonge gwe togirina? Nze waaba akubye olumu akubira ku ssimu ya muwala we. Kati mbadde nkusaba omperezeeko enamba ya Henry Muwonge. Kale. Ginteekereko. Kale. Kanteekereko enamba tukubire Henry Muwonge baye kyagenda tugamba. Manyize njagala nnyo ekintu ekiba kiriwo ne kiggwa. Kibira successful. Nsaanyo okuyigira kintu nga kirina kuba mu bbanga. Ate kigaana ne mmanya nti no, for example tubadde nga n'abaana wane eno okudde waka kale nga badde afudde. Oluusi bwe kigaana
namukubekeza abamuzesa wanogamba wakasaba muwummuza omanyi bino ebintu bizibu waliwo n'abavaayo ne bagamba netuwulira ku gundi okwo ku social media abagamba lwaki tutika omwana yennyini addeeka kati nembuuza omwana okisigeni alimu enkoba bagenda musitula bate n'okisigeni eyo bamuteeke mu okumanyaga abantu tulina engeri gye twogeramu nga tulowoozezza omala gwogera bwogezi abamu babyogera babutamanya nze kyobalamu ate olemu okufuna obujjanjaba bwawana ate ogenda ofuna obwekampula tebuliiyo ate mudala kyesinga okwagala wana eno banagera omuntu waliyo yenna kinoba tolina wadde ekikumi bo tebafaayo naani kinti bakusaza ekyo oli mulwadde naye Rosette ensonga zino engeri gyekiri nti no basobola kutunulira bulamu bwa muntu ebijja luvannyuma naye nga bakusevinze ku nsonga ya Henry Muwonge Jojo ayinza kubanga enamba obaoliawo tagenda kugimpa naye nze ngenda kutwala omukisa guno ngenda kusindika message yange eno awali president waba TikTok nga Henry Muwonge ye vice president w'omukyala Queen J president waba TikTokers mama mbadde ngenda kusaba oli Uganda gwosobola n'okutuyamba n'otutuukira awali maama w'omulwadde kubanga Queen J manyi osobola maama nkikusaye mu bwewombeefu obw'ekitalo nti oli ku ground tulema ate kutunu gundi Henry Muwonge ali Dubai ate nga president waffe omulonde atali mulala yenna wabula nga ye Queen J tukusaba maama ow'ekitiibwa kano nsaba okankutuliremu okampositingire mu ngeri ey'enjawulo message eno esobole okumutuukako oli ku ground tukusaba maama otunoonyekezeeko maama w'omulwadde kubanga gwe tukulinamu obwesigwa n'akasente Muvabulaya management kasuubira okucontributinga ku nsonga ya maama bwe tunaaba tukawadde Queen J kajja kuba kali mu mikono mituufu Queen J yonna gy'oli nkusaba okwatagana ne vice president wo gwe ngeri gy'oli ku ground ng'ate Henry Muwonge tali ku ground mutulabire maama inshallah Jojo tananziramu ali online katulinde wanaba anyway ndowooza wali online kale bwana mpozi nawe nanga jolinga oyine nabya maglory osobola kutekerako mu comment section naye ntuufu muzo kutekerayo ndaso kudde mama na mtekayo nakole papulada Rosette badde nkusaba tukowola mulala yenna tufune mbano Queen J goboita president wa TikTok kale Queen J atuyambe tufune omuntu omutuufu tume kwetaba mama abalala tuyinza okufuna ba maama abalala n'ebisekerwa okitegeera netuleeta ate maama atali maama omutuufu ye bw'anaatuuka olaba batama wa katisi yugi naye ndina muganda wange bamuyita yugi extra bisekerwa n'atuuka noye katisi yugi namba z'abantu abo anyway katumalirize naye kino sijagana kibagamba era kankomekereze nakyo ennaku z'omwezi nga 8 olunaku lwa mukaaga of course twayigiridde omwezi ogw'omukaaga guno gwenyini gwe tulimu olunaku lw'omukaaga olwojja tulina kubeera ku Venom Club emiryango girina kubeera migule okuva ku ssaawa 2 ez'akawungeezi gwena ana bakufuna tiketi doni alina tiketi nina Muvabulaya alina newala wona tiketi zokola ki gyeziri ate era nga njagala obbajjukiza nti aba Liyaseri Global Tours and Travel ewamu ne Ankole Big Ribs African Restaurant basazeewo okuteeka ssente mu kivulo kino kibeerenga kitambula bulungi nnyo era mujja kulaba at the end of each and everything mumanye nti Muvabulaya naye basazeewo kolagana Muvabulaya management yes so mumanye Muvabulaya mumanye nti enteekateeka zonna ziri mulaala ffe tubalinze anafuna tiketi jangu ku mulyango ona kano kogamba nti abasoose babeera 5-10 bosobola abo bona bagulya tiketi zaabwe abasooseewo nange wenabeera mwabo nagimpa
gwe kwata buti sigadde okola ki sawa 2 migule sawa 2 bana getubalinze tusoke tukole ekitunyumirwe muko munagulamu bwagiseera sawa no yusobola okuba nga oli mulamu enkeera ng'oliko oxygen enkeera ng'ovudde mulamu so onyumirize mukadde mukama kakuwadde ng'okyali mulamu kakozese bulungi nnyo tolumya abantu balala tokola tugenda kuyigiriza balala just nyumirwa obulamu okisaanidde okusavinga osaanidde okuyamba omuntu mukole kimuyambe katonda yagaba empeera akatalekeka akasembayo tugaliwo ku nsonga ya muva bulaaya mu nteekateeka za Mami Gloria singa tuba tufunye omuntu aba atuse ku siini n'atufunira maama nga teri mulala nanze manyi kwinijje kuba yali ku ground agenda tuyamba atya manyi nze ndi concerned tiktoker ani agenda kutuyamba muva bulaaya kweyo ensonga gye twogeddeko agenda kutuyamba atya singa tuba tufunye omukisa ne tufuna maama omutuufu ddala kiki nga management eyamuva bulaaya management kyegenda okubeera nga tukolera nga management yange kyabadde yasazeewo okukola ensonga y'omwana oyo essebo nze nabadde nsazeewo noonyima mama w'omwana essebo mutikke ajje adde mu ddwaliro alabire omwana tweyanziza nnyo tweyanzegge era nga kyeneetaaga okonfaminga oba alina passport oba talina naye waba talina passport twewaddeyo okumukolera passport tweyanziza okay tweyanziza agambye bwe maama agenda kubanga mutikka alhamdulillah ngenda kutwala omukisa guno okweyanza muva bulaaya management tweyanziza nnyo tweyanzigge okubeera nga ate osobodde okutuyirawo omubiri mweyo embeera wonajja wonna omukama akuddizeewo ekisinga obulungi fi dunia wal akhira twetaaga bambi muganda waffe afune embeera ati naffe tugenda okusanyuka ku lunaku nga naye nga tulina essuubi nti we tunaava mu rage tugenda kuddayo tusange Gloria nga at least waliwo progress eriwo Gloria abeera mugumu yonna gy'oli nyimiriddewo ngenda kuvaayo nga muva bulaaya alhamdulillah tweyanziza tweyanzegge taata tumanyi kyotukoledde banange etasiima ebula ajiwa nganze concerned tiktoker na mudi wammwe omanya nti nze amazima gali nfuula ow'eddembe erinnya lyange eddala nsaba management ya muva bulaaya kyeyeeyamye Allah bw'anakkiriza ne tulaba maama akituukirize era awo tujja kuba tracing nnyo so muva bulaaya management gwe twogerako ye management yatuleetedde omuyimbi Rage wano mu Dubai tulina ennaku 6 okupikinga Rage wali ku kisaawe naye nga teri walala gyagenda kubeera tugenda kubeera wali eddeira ku Venom African Night Club ewa DJ Ram nga ordinary ya dirham 10 VIP ya dirham 2 ate tebo ya dirham 15 mujja mu booking tebo mujja mugule tiketi tubeereyo tunyumirwe kifabba kuli kuba kino kyaffe ffenna bannange sigamba nti muva bulaaya tugenda tumuwagire nti sente zetugenda okujja mu sheeyo ffenna zigenda kutuyamba tuyambe ku baana abatalina busobozi naye ongedde n'okwaga kataate nganze concerned tiktoker mama w'abakadaama ate akantu akubatera nnyo okabusaawo maaso naye nga yenze yabasooka ku kyeyo 2015 naye natandika dde okukola obwakadaama ate ng'emirimu ngikwasaganyiza ddala bulungi balabira ku ggwe twalabira ku ggwe era naawe oli omu ku bo so muva bulaaya kukwaniriza taata ku tiktok tubeerayo eyo ndi omu ku banconserned tiktoker nyamanyiza njagala nnyo okukolagana n'abantu abalirwedde okukolagana naffe abantu abawansi kale assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah tabarakallah